ku maini tulagewa utayagala kuva ku maini atavo tujja ku maini. Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ekiri eruweero mu district y'eruweero Kikambwe okusenda obuyumba bw'abatembeeyi abagenda maaso n'okubanga bakolera ku makubo ekikwekoto kikyagenda maaso era nga kikoleddwa Luweero Town Council nga beegattiddwa kubanga bayambibwako ekitongole kya poliisi wamu n'ekitongole eky'amagye Uganda People's Defence Forces be bali mu kuwa abantu bano backup nga bagenda maaso n'okubanga bakola ebikwekweto bino. Abantu wenjogerera bali mu maziga obuyumba bwasendeddwa bwe babadde bakolera kyokka ate nga teweerabira n'etteeka ly'okuzimba newankubadde nga ab'ekitongole bavuddeyo ne babaako bye bannyonnyola likyagenda mu maaso n'okweraliikiriza bannayuganda mu kaseera ke kamu amateeka gano we gajjidde era bimu ku bibuuzo ebisinga ogenda maaso n'okuba nga byebuuzibwa. Kakati nze nzize nkuleetera ekyagudde ku beeruweero olunaku lwa jjo nga bwe nakuwaddeko brief then kakati njagala kikunnyonnyola kyonna. Ngenda kukuleetera abamu ku bakulembeze abagambibwa okuba nti be babadde mabega w'ekikwekweto kino nga bayambibwako poliisi nga bayambibwako amagye nga bagenda maaso n'okumenya obuyumba bw'abantu newankubadde ng'ensonga baagiwadde abantu bali mu maziga tebamanyi kiki kigenda kuddako. Ssente z'abantu zigambibwa okuba nti ziri mu kutokomoka oluvannyuma lw'ebikwekweto ebiri mu genda maaso n'okuba nga bikolebwa. Ngenda kukusomera ekiwandiiko wano ekibinyonnyola obulungi ennyo. Oluvannyuma lw'ekiwandiiko ngenda kukuleetera abakulembeze n'amannya gaabwe ababadde mabega w'ekikwekweto kino ng'obuyumba bw'abatembeeyi oba obw'abasuubuzi nga bugenda maaso n'okumenyebwa. Wabula sigenda kuwa bifaananyi byabwe, ngenda kuwa amannya g'ogenda gategera buli omu ne roolo gy'azannya mu kikwekweto kino oba mu disitulikiti y'e Luweero. Kakati wuliriza, gwali mu disitulikiti endala ez'enjawulo oba oli Mityana oba oli Mubende, bino tebyakoma Mukono, byatandikira Kampala ne bigenda e Mukono ne bigenda mu disitulikiti enjala ne bigenda e Mbarara. Kakati olunaku olwajjo twabadde Luweero. Olunaku olwaleero ngenda kubuulira babaddewa era amaziga gakaabiddewa byonna ogenda maaso n'okuba nga obitegeera naye nga waliwo ebigambo bannayuganda ab'enjawulo bye bagenda maaso n'okuba nga boogera bye bagenda maaso n'okuba nga bannyonnyola okulaga obulumi obw'ekika ekya waggulu ennyo ebikwekweto nga bino nga bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Njagala okutegeeza byonna mbikuleetedde ku mukutu guno ate mu lutambi luno bye njagala olabe then tusooke tugende maaso n'okuba nga tusimbula. Ngenda kukubuulira mukulembeze ku mukulembeze mwabaddemu kye bayita Town Council Enforcement abakulira kye bayita enforcement ngenda bakuwa. Kwabaddeko Town Clerk nga yakola kye bayita oversight, poliisi nga oba nga yeewa security naye yabadde akomandinga ayinza okuba DPC w'e Luweero naye ngenda kubeera nga mukugamba ogenda kutegeera buli eyabadde mabega w'ekikwekweto kino kubanga bino mwabinsabye. Waliwo abaŋŋambye Red Zone tandika okutunoonyerezaako bano abantu baba bagenda maaso n'okukola bino bannyuka ne badda ewaabwe nti oba oli awo abantu bayinza okwagala ogenda obabuuzaako n'okubabuuza lwaki wamenye ekifo kyange. Kakati nze ogwange ngenda kugukola. Ngenda kukuleetera buli ekikwekweto lwe kinaabaayo n'abaabadde mu nteekateeka ezo na buli omu omugaso gwe yabadde nagwo tubeere nga tweyongerayo tusobole okuba nga tutegeera ensonga zino nga bwe zitambula. Kakati bye nkuleetedde mu lutambi luno era bwe njagala tutandike. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu gwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Tugenze mu district y'e Luweero era nga tugenda kukutegeeza ebyabaddeyo ng'ab'obuyinza bakola kye bayita eviction. Ate nga bano tebaakomye ku bantu bano tebaakomye ku bantu ba bulijjo wabula ne takisi zaggiddwawo oba era bakugambye vendors strike as authorities evict taxi operators from Balikyewuunya roadside market in Luweero. Waliwo akatale bakayita Balikyewuunya akatale ako ndoza kabadde kumpi ne taxi we zipaakinga. Kati ekikwekweto ky'e Luweero kyabadde kyanjawulo mukko, babadde bajjawo abasuubuzi abatembeeyi abakolera mu buyumba obwo ate nga mu budde bwe bumu nga bali mu kujjawo ne taxi wezibadde zipaakinga. Kakati ne Luweero abantu bagezezza nako n'okwagala okulaga obutali mativu bwabwe, bagezezzaako okwagala n'okwekalakaasaamu awo newankubadde nga tebyasobodde kgenda wala. Twasirise ku bw'obwedda bakoze buli kimu tusirise. Tusirise balese patulezi ne tusirika tetuna kye tukoze.
Anedda. Abantu batulagawa. Tuyina soka ne tulondalondamu ebintu byaffe bivudde budde nga batema. Oluvannyuma tusigaza ko betusigaza tusobola kugenda nammwe. Batulagawa. Tusobola. Tujja kweyerera. Tujja kweyerera. Wakana batakatukudde. Wakana batakatukudde nga tuweze. Kakati ekyade kikwekweto nga kyagenda mu maaso bamaze okubasenda bali mu kubagobawo ne bawaliramu kaawo ne bagamba tetujja kuvaawo era bunkenke bwabadde bw'amaanyi nnyo. Njagala okutegeeza nti bino okusobola okubikunnyonnyola obulungi sooka owulire akatambi kano kaabadde katambi k'amawulire ga NTV. Njagala tusimbule n'akatambi kano tusobole okujja otegere bulungi nyongenda kuwa ekiwandiiko wano ogenda kutya. Ate ekyatandikira e Kampala wano ekyokugoba abatembeeyi ku kkubo n'abasuubuzi abakakalabiza ejaabwe ku mabbali g'ekkubo ne ku mbalazi z'ebizimbe kituuse ne mu disitulikiti ey'e Luweero ab'obuyinza bwe bakoze ekikwekweto ku batembeeyi n'abakolera ku mabbali g'ekkubo. Obuyumba bubadde butundibwamu ebintu naddala emidaala gya capati bumenyeddwa era bangi balabiseeko nga basobeddwa. Ekikwekweto kino kikoleddwa aba Town Council ey'e Luweero nga bayambibwako poliisi wamu n'amagye. Abakwasisa amateeka mu Town Council y'e Luweero nga bayambibwako poliisi n'amagye bakedde kukola kikwekweto mu ttawuni y'e Luweero ku batembeeyeza ebintu byabwe wabbali w'ekkubo. Ekikwekweto kino kiddiridde ekiragiro okuva ewateekerateekera minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Ben Kumumanya eri abakulira ebibuga bonna okugoba abasuubuzi n'emirimu egy'engeri yonna egikakkalabizibwa wabbali w'ekkubo. Obuyumba bwonna obusinga okumanyibwa ennyo nga bukiyosiki bubadde ku mabbali g'ekkubo obumenyeddwa era ababadde babukoleramu basigadde bakaabatwawa. Omuntu wa wansi ffenna tunyigiriza lwa nsonga owa booda bwe bajjawo w'amatooke ne bajjawo owa takisi wadde owa booda tebamugjeewo naye anyigirizibwa lwa nsonga nti owa booda abadde alya ku b'amatooke. Okuva katandika wano kali mu myaka 4 n'okusoba kawo omusolo ku Town Council naye ate twewuunya gye tusasula omusolo ate okukeera ku makya okujja okutugobawo ffe abakazi abanaku bannamwandu. Ne siteegi ya takisi ebadde ku bali kyewuunya bagiragidde okuvaawo. Ekitabudde baddereeva n'abatembeeyi Gonja ne Muchomo nga bagamba nti ku takisi kwe babadde baliira. Siteegi eno ey'aba takisi eri mu myaka 38 ng'eri wano ku bali kyewuunya. Luweero Town Council erina amasiteegi ga takisi mangi nnyo naye simanyi kizibu ki kyatuuka ku siteegi ya ku bali kyewuunya eno. DP Sakede n'ayiwa amagye poliisi nga tugamba tetulina kukola ffe tugenda kutunda wa nga tebatuggyeko emmotoka kututunda. Naye ffe abakola eyaleero tugoba ku meyini tulage wa bwetayagala kuva ku meyini ate ffe otujja ku meyini. Ssebo Jeno Katumba Amala tosa kuddira baasi esasula PSV nange esasula PSV ate baasi yeetikka ate gwo ngamba nze wa takisi sitikka. Tebalina we babalaze nti badde wano babajjeewo bamaze nga basindiikiriza tewali babagambye nti no tukujje wano ogenda okolere wali. Kuba omuntu oba omugoba wakolera olina osooka okumulambika. Tugenda bajja wano tubazze wano. Gavumenti etuyambe oba kanso ya Luweero Town Council etuyambe tutikirengawo emmoroko beemwemu naye nga tukola. N'ennyumba ezimu ezirimu enjatika ababadde bazikakkalabizaamu emirimu balagiddwa okuzaamuka ne zissibwako kkufulu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango akukkulumidde gavumenti olw'ekiragiro kino ng'agamba nti abasuubuzi tebasooka kuteekebwateekebwa nga tekinnasibwa mu nkola. Wabula mmeeya wa Luweero omulonde Paul Mukungu Ssennyonga agamba baalabulwa era abamu babadde beetegula dda. N'ekinnenyamiza nti central government eringa emuvinga ku speed nga tekolaganye naffe ekintu ekiba kikootagana ne decentralization policy era ebbanga lyonna emabega mbadde nzija ndaajana ngamba nti Ministry of Trade ewa abantu baffe ekiseera. Enkwata gye bakutebwamu atukunze nga mukungu ematiza kuba sinafuna gwe bakute ku poliisi wadde ofunako ekisago. Batuuka naye ne bamunyonyola ekyokukola ate ekisinga okuzaamu amaanyi n'abamu babasaaze bamaze dda bamaze okwetegulula. Abasuubuzi bangi ne gye buli eno ge bakaba ge bakomba nga bagamba nti bagobeddwa mu bifo bye badde bajja ekyokulya era essaawa zino tebalina kiddako. Habert Kamoga, NTV.
kakati ekyewunyisa mulimu abakulembeze abawuliddwako nga bo bawagidde kino ate era ekyewunyisa nga ate abamu ku batuuze baabwe ate nga bo bali mu kulaajana. Kakati awo kyekimu ku bisinga okubuzaabuza mu nsonga eno, naye nga ffe byonna tugendagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako, era nga bwe nkugambye nti weetaaga okumanya buli kimu ekigenda maaso. Nkugambye baabadde bawerekeddwako poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala. Ngenda kukuwa amannya ag'abamu ku bantu ababadde emabega w'ekikwekweto kino nga kigenda maaso n'okuba nga kikolebwa, kubanga guno gwe mulimu gwe twewa okugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako era n'okugenda maaso n'okuba nga tukola okunoonyereza okw'ekika ekyawaggulu ennyo ng'oba oli awo weetaaga ogenda maaso n'okubeera ng'otegeera buli nsonga yonna nga bw'eba etambudde. Ebitundu by'e Luweero bitandise okuba nga nabyo bikaaba ku maziga ag'ab'emukono ge baakaaba n'ab'omu Kampala ge babadde nga bakaaba ebbanga lyonna, kyokka ate nga kigambibwa oba nga kyakakasiddwa tebigenda kukoma Luweero. Kakati wulira, mu disitulikiti eno ey'e Luweero mulimu abantu ab'enjawulo nga boogera ebigambo eby'enjawulo. Nkugambye mu byamenyeddwa mwabaddemu ne takisi, wabaddemu n'ekifo takisi we zibadde zikolera. Business ground to a halt in Luweero bali kyewuunya roadside market after vendors went on a strike protesting the eviction of taxi operators, with the traders warning that their livelihoods are at risk without customer traffic. Uliriza, ekyabadde kisinze okujjayo ekintu kino mu bitundu by'e Luweero nti waakiri abamu baagezezaako okwekalakasizaako bannaabwe ekintu ekibadde kyaludde okulabikako mu bitundu ebirala oba mu bikwekweta ebirala, nti babadde nga bagoba ababooda nga abatali babooda balabanga ebitabakwatako, bwe bagoba abatakisi nga babooda bagamba naffe ebyo tebitukwatako. Kakati n'ebirala bifaanana bwe bityo mu bitundu by'e Luweero babadde bagoba batakisi okusooka. Then olw'okuba n'abaana abasuubuzi oba abatembeeyi babadde bakitegedde wamu n'ababooda nti bano abasajja ekikwekweto kinene baagezezaako okuteekawo embeera. Ekyewuunyisa nga ne bwe bakusanga mu nnyumba ng'ennyumba eyo erimu olwatika, ennyumba eyo babadde bagikujjamu era ne bagiteekako kufulu nga bw'owulidde era ne bagiggala. I've just heard that maybe in Luweero there has been an operation to remove our people from the roadside markets. That one I think is as per the Ministry of Trade under its policy of the trade order. But in the past I've been appealing to the ministry, even to my people, that we should work together in line with the decentralization policy. Because if the Ministry of Trade writes to us, if we add some loopholes or gaps, we will fill them and make arrangements to put our people in the gazetted places. But now these hurried operations, it would affect our people. I would appeal that we first see it. Most especially the police and the army, because those are the agencies which I have seen on the site. Sincerely, they have handled, they are listening, and they are critically analyzing the situation, how it is. I'm very much aware that there are some structures which are going to be demolished, but at least those ones which we have agreed upon by them, it has been left out. Therefore, I thank them for that. Fear the repercussions, because these people alerted them that they are going to come at around 4 a.m. Therefore, we have not slept since yesterday, waiting for the law enforcement agencies to come. Funny enough, they have arrived at the site at around 8. Therefore, the fear was there, but good enough. Kakati ayo tuli mu district y'e Luweero era abantu nga bakyagenda maaso n'okubanga battunka n'embeera, abantu bakyagenda maaso n'okubanga ate beerwanako okulaba nga bambi basigaza we basobola okubanga bakolera. Ministry ya Works and Transport. Kakati njagala kubanga nkuwa ku bakulembeze, wabula nga sinnakuwa bakulembeze, njagala nsooke nkutwale nkutegeeze baani abali emabega oba ababadde emabega mu kikwekweto kino. Njagala tugende empolera owulirize bulungi nnyo ebigambo bye ngenda okukuwa. Ebikwekweto bino byakoleddwa, abantu obuyumba bwamenyeddwa, bangi tebakyalina we bagenda maaso nakubanga bakolera olw'ekikwekweto kino ekyagenze mu maaso n'okubanga kiteekingibwa mu nkola. Wuliriza, district y'e Luweero oba town council y'e Luweero ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'okuna 2026 bacoordinatinze nabo kye bayise akwegamba baenforcinze ebiragiro byabadde byabaweebwa ng'era mu district endala we kibadde.
then mubabadde mu bikwekoto ba abali supposed okubeera mu bikwekweto nga bagambibwa okuba nti era be baabibadde abamu bayinza okuba tebabaddewo physically naye nga office zaabwe ze zivunanyizibwa ku bino. Kuliko Town Council Enforcement Department. Eno department ku district ye Luweero ekulembera omukulu amanyiddwa nga David Bagambe. Luweero Town Council Enforcement Officer. Ono office gyakulembera ebadde butereevu oba eri butereevu mu kikwekweto ekyo. Town Kiraka owa Luweero Town Council era nga office ye ekola omulimu gwe bayita oversight. Agambibwa okuba nti office gyatwala ye overall administrative director ye office ewa ekola kye bayita overall administrative directive okujja abantu bano ku nguudo byonna byowulidde bikolebwa Town Kiraka abivunanyizibwako 100% era nga office eyo etulwamu omukyala amanyiddwa nga Lydia Nabasa. Kakati bano babadde balina abatiimu zaabwe ez'enjawulo ezigenda maaso era ezaagenze ku ground. Tiimu ezo zabadde ziwerekerwa era nga ziweebwa security ab'ebyokwerinda wano mba njogera ku kitongole kya Uganda Police n'ebitongole ebirala. Then police eno yabadde ekomandingibwa obukulembeze bwayo mu district ye Luweero era wetwogera bwe tutyo tuba tutegeeza office ya DPC District Police Commander nga mukadde kano RDC ne DPC bagambye okuba nti bakola in coordination bakolera wamu era nga byolina ebiragiro babiweera wamu. DPC we Luweero mumumanyi then ne RDC amanyiddwa nga Richard Bwabye be bagambibwa okuba nti be babadde mabega w'ensonga eno oba sekyo nga office zaabwe ze zabadde mabega wa bino byogenda maaso n'okuba nga owulira oba byogenda maaso n'okubeera ng'olaba. Kakati nga sinnagenda wala njagala nsooke nveeko awo nkuwe ku bakulembeze owulire biki bye badde boogera ku mulundi guno. Mulimu abakulembeze nga bambi batandise okubeera nga bakkaanyiza wamu n'abantu ba bulijjo kye bagenda maaso n'okuba nga bayitamu. Wabula ng'era sinnakuwa bakulembeze sooka owulirize bino. Siri musanyufu. Bannayuganda twebase Uganda eggwawo. Bannayuganda twebase Uganda bagimenya bagimalawo. Bannayuganda twebase tulowooza tulina emirembe Uganda bali mu kugobawo bannayuganda ba indigenous people. Olaba batandise okumenya amayumba g'abantu amanene zikali n'ez'amaanyi ate nga tebafuddeeyo oba bali Mbarara bali Gulu bali Uganda bali Luddawa bali Mbale bali Luddawa bali Buganda bali Busoga bali Luddawa. Uganda eggwawo egenda. Uganda eggwawo bwe banaamala okumenya ebibuga bajja mu byalo mwenna mugenda kuva mu Uganda kye baagala mugende mu bunde nga nabo bwe bajja babundabunda baagala mugenda awalala mu nsi endala muzuukuke. Ne lwaki okozesa obuyinza obubi? Lwaki tofudde ku baana bo? Lwaki tofudde ku bazzukulu bo gwe ng'ovuddewo? Lwaki tofudde ku bantu bo? Ntize bwe naamala okuva mu buyinza abaana bange banaasigalawa abazzukulu bange banaasigalawa. Kale ebigambo biwanvu nnyo naye nsazeewo nkuweeko k'ebyo nga sinnakuwa bamu ku bakulembeze mu district ye Luweero baliko bye boogera bye njagala owulirize bulungi nnyo oluvannyuma nzije nkutwale. Ngenda kutandika ne chairperson we Luweero ono aliko ebigambo bye yayogedde era ku nsonga zino. Jjukira Luweero ekikwekweto kyabadde kyaggulo naye n'olunaku olwaleero ng'ennaku somwezi 14 wakyaliyo ebikwekweto ebigenda maaso n'okukolebwa Luweero. Ensonga lwaki nnemedde ku Luweero era n'embikuleetera eby'e Luweero omanye ekibeera Luweero eno abasajja gye baalwanira yewaali ensiko kakati yewagenda mu maaso bino. Omu ku chairman omu ku bakulembeze ba district bw'ati bwe yayogedde ku nsonga zino. Sooka omuwulize kano ko kampimpi then nkuleetera omulala eyakalondebwa LC3 nga naye aliko byayogera. Wulira. Nga Ministry ya Works and Transport egamba abantu baffe abatundira ku nguudo highway okuvaako ng'ovudde ku bino ebirala bye batugamba nga Ministry of Trade yetugamba tutwe mu matawuni okulaba abantu nga bakolera awatuufu n'ekino ekyenguudo kyo ndabira ddala nga tekisaanye. Road reserve gye batugamba abantu baffe okubajjako tewaliiwo yazimbawo tebagenda gitwala. Tumanyi bulungi nti road reserve bazidimaketinga dda era abantu babadde bakola nga bamanyi bajja kgenda naye nga ne gavumenti enatukaga nti egaziya nguudo abantu abo ogoba baaki. Abantu abo tewaliwo yali asaza ensawo bali kyewuunye basaza ensawo Heruka yabasaza ensawo kangeze madisitule amalala Ennamawojjolo basaza ensawo wano e Bomonti basaza ensawo. Gavumenti erina okukimanya nti abantu baffe abanaku
alina akakapito kanaana n'aleeta kasooli n'aleeta gonja naye n'addayo n'omuti gwa sabbuuni oba n'addayo ne sukaali. Nze singa nze ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero njagala kukubira bannaye mulanga mu madisitulikiti amala gonna ku luguudo lw'Ejjinja oba paka Masaka abagenda Mityana mu Uganda yonna. Kati nze wano nina obutalo bw'otandikira ebbombo bw'ojja wano kubali Kyewuunya kubali Kyejjusa paka Wabigalo n'awalala ti abantu badde bakola ne baddayo n'obusente. N'olwekyo sirowooza nti Honorable Katumba Wamala Ssebo ekintu kino okitegedde nti abantu baffe banaku obuntu obwo bajja nabo bwe bubayimirizaawo batunda. Bw'obanga oze ne ku sayidi y'abatambuze abantu banaku tajja kuva mu gundi agende mu hoteeri. Waliwo ab'emmotoka abatambula ne bajja okulya omutonninnyiraawo. Kakati bamu ku bakulembeze nga ndowooza abantu abava e Luweero abantu b'embawa mu bamanyi era njagala awo obanga ova Luweero genda mu comment section oŋŋambe nti oyo omukulembeze omulimu gwakoze okkiriziganya nagwo oba ebigambo byayogera okkiriziganya nabyo oba tokkiriziganya nabyo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutambuza ensonga eno ey'okulaba nga tukwapudeetinga buli kimu ekiva sayidi eyo obeere nga okitegeera bulungi nnyo. Kakati nina wano LC3 chairperson amanyiddwa nga Paulo Mukungu. Njagala naye mmukuwe bulungi nnyo omuwulirize nga bwe nzija okubeera nga nkwongera okubanga nkyalina bingi nnyo eby'okutuusaako. Wuliriza. Ibadde mbi okutereeza tawuni n'okujjukiza abantu baffe betwali informal tuwadde beeyiye bakule bagende mu maanyi agasinga kaawo mu byefuna. Wambe tuyamba okubajjukiza nti owaayo otudde wano naye si wankomeredde weeyiyeyiye osobola okulinnya ogende ku leve endala. Ekyo kikibi. Obukizibu kyenjirinako era kyova olaba nga bakama bange baŋŋamba nti mpabya. Ekisookera ddala bw'ogisoma si bwe bawagifuna ggwe. Nze njirina wano ku simu yange erina ennyingo egamba train the society first. Bayite obayibuulire ekyokukola. Okola nakyogerako mu vidiyo yayo ze mwateekayo kyankola bulungi. Baakyusa bali balowooza nkola ndala. Era ebivuga ebimu ate kati byakyusizza. Byaleeta police tractor ebitaliko okugyayo ebintu by'abantu. Kati byakoze byazzeeyo ate mu kusomesa community. Kubanga Sachula eva wa PS erina emiteeko gyegenda a systematic process ya mitendera somesa kyusa jawo buli omu alina levuze. Kati olaba tawuni bwe nakyogeddeko kati bakyusa style. Leero saa 8 ngenda mu lukiiko olwa gazetted areas ezeetaaga nazo okutereeza. Ekyokulabirako bali Kyewuunya market. That is a gazetted area. Efuuka etya gazetted era ndawuunyiza nnyo mmeeya ali mu ntebe okukwata banki bayita gazetted areas. Bali Kyewuunya omuwooza wagiranga mu procurement process n'ogiranga nga wojja revenue esente zitambuza tawuni n'otusindikayo omuwooza awooza bali Kyewuunya nga akatale omwaka guno. Kakati ekitegeeza ti bali Kyewuunya nga akatale ekyo tuyita gazetted area. Tawuni kansi ekimanyi nti ako katale. Kati esachulwa bwejja nekugamba nti tereeza bali Kyewuunya market ebeere mu trade order. Abatagambye nti kijjeewo bali Kyewuunya se gazetted area teeka trade order mu gazetted area eyo. Era nasanyuse nnyo abakulembeze ba bali Kyewuunya tibataddewo order mu katale akali gazetted. Boda stages ziri gazetted. Lwaki tawuni kanso tugenda ne tubawooza omusolo stages offe twazisaawo. Kakati ate gwe toyinza kuva eno n'okwata ka stage ke bazimba weeri n'oteekawo exit kati kashedi kagenda kuvaawo. Olwo ekigambo gazetted oba tewakitegedde. N'olwekyo gazetted areas ze twogerako boda tonninnyira. Okimanyi tonninnyira baziwooza ku ssaawa 2 ez'ekiro. Kitegeeza tonninnyira eri gazetted. Eyo tulina ogisisinkana n'abantu abagikoleramu tubabuulire biki bye balina okukola. Ti gwe omuvubuka akuba capati mu tonninnyira. Munnange bw'onyuka ssaawa 9 ogw'ekiro oba ku makya emmeeza yaffe wali ogisimidde mu ttaka kati gijjeeyo onyuka nayo. Esefula yaffe ey'ebigero onyuka nayo. Ey'obuujo n'obufoomu ogenda nabwo. Kye bayita okutraininga abantu baffe okukola community dialogues.
era nsanyuse bwe nawulidde nga bayisa abantu ate kinsesezza oba kinsanyusizza nange atanayingira ofiisi ne bampita mbeerewo kubanga bino bye bakola bigenda kutuula mu nze bwe banamala okukola trade order neetereera ani alina ogiteeka mu nkola n'ogimenteininga nze emyaka 5 egiddako n'olwekyo nina okwenyigira mu nteekateeka eyo kituufu kirina bekinyiga tebaali agadde nyingire nga sirinayingira naye sijja kubakosa njala kwenyigira bwenyigizi mu process ekola ensonga ezo njala kugumya abantu baffe ab'ekibuga ky'e Luweero nti exercise yatandise ekyo twakikanyizaako abaana bagenda bataako x eyo erina emiramu mingi gyetegeeza n'olwekyo olina okumanya x etuddewo etegeeza ki erina ngenda kunyonyolako emirundi emigaso ng'ena tulina x gye batadde ku kizimbe wekizimbe bwolaba bakutaddeko x byowamanga byoba olowooza ekisooka kusiiga langi tebataddeko x ti ekizimbe ekyo kiyiibwe ekizimbe kimu bye bataddeko x nyingi aba bagamba nti langi eriko ekaddiye siigako empya ekyo ekizimbe bakitaddeko x waliwo ekizimbe kye bataddeko x nga kikaddiye ekyo kyetaaga kudimolisinga kiyiike wansi kigenda kuba bakisulamu eyo x nayo weeri kati stage eddako ye y'abakulu bano abatawuni kaso genda nga babanyonyola x eri ewuwo etegeeza ki tulina x gye batadde ku kidaala kya chapati emisana bakisanzewo ekiri ku ssaawa 8 wakirese mu lujja lwa tawuni kati gwe bakugamba nti ekidaala kyekyo oba omudaala gwa chapati gusitula oba ogw'amandaazi ofune gy'oguteeko jjaguzza ng'essaawa ez'okukola zituuse yaffe yajjo abagirabye ku bye twabadde twogera ku kuzimba waliwo n'abaze in fact mu inbox ne baŋŋamba shamaka kati ebizimbe byaffe bagenda bimanya ne bagamba mubeere ku Holland waliwo ekintu kye bayita anti-narrative in play waliwo ekintu kye bayita anti-narrative in play bino ebintu bino bibeera nnyo mu zi revolution zino especially obanga obadde ogoberera revolution zino ezize zibeerawo nti sometimes waliwo abantu ekintu ekituuka ne kibakwata kati nga balina okucreatingawo situation nga situation eno ogiraba ng'eri serious oba eri real naye nga ina actual sense ebeera anti-narrative in play okitegera ebeera anti-narrative in play oba si ekyo nga baagala okusetinga pace upon which media gyerina okukola ki gyerina okutambulirako ekyo tuyita anti-narrative in play oba gaslighting era kwawo bye nayogedde nabo ne mu video naze ne mbagamba nti bino ebintu byemulaba bakola ebyokumenya ennyumba tebigenda kukola lwaki nti ekintu ekyo anoonya ekintu ekigenda okukwata bannansi obwongo asobole controllinga media yakifunye bulungi nnyo kakati olunaku olwaliwo wetwogerera nti kati kyemugamba nti bapondoose bupondoose kubanga nabagambye ekyo ekiteeka tekisobola lwaki ne mbatemera ne mbagamba nti economy eno bye bagifuga ne nkugamba nti construction companies n'ezo companies ezikola materials akozesebwa mu kuzimba companies zaabwe bwana kuwadde example ne nkugamba cement industry ne nkugamba ya steel mills ne mbagamba ne roofing companies ne mbagamba nti zino companies zaabwe senga ababeera abalese etteeka bwerityo kitegeeza nti kigenda ku affectinga bo economically olunaku olwaliwo wetwogerera bye bino ebiriwo kanzije ne NTV akawungezi wabaddewo okutya mu bannayuganda naddala abalina ennyumba oba ebizimbe ebitatuukiriza misoso gyetaagisa nti byolekedde okumenyebwa oluvannyuma lw'ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya ebyokuzimba li Building Control Amendment Act okutandika okukola kyokka ab'akakiiko akalondoola ebizimbe ka National Building Review Board bagamba nti ekyokumenya kyakujja luvannyuma ddala nga bannannyini mayumba oba ebizimbe bagaanye okutereeza ebyo ebyasoba bano era batubuulidde nti mu kiseera kino essira bagenda kuliteeka ku kusomesa bannayuganda kiki etteeka lino kye litegeeza gye bali. Ennongoosereza mu tteeka erifuga ebyokuzimba li Building Control Amendment Act lyatandika okukola mu mwezi gw'okusatu omwaka guno oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulisaako omukono mu gwokubiri. Etteeka lino liriubirira okunyweza omutindo gw'ebizimbe n'okulaba ng'obulamu bw'abantu ababiwangaaliramu tebuli mu matigga. Wiiki ewedde ab'ekitongole ekirondoola ebyokuzimba ki National Building Review Board baliko bye balambika ku tteeka lino. Senga kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa ng'azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringise 4 buli square meter.
Kyokka bino byalekawo ebibuuzo bingi mu bannayuganda omuli n'abamu okubibungeesa nti ebizimbe ebitali ku pulaani byakumenyebwa. Olwaleero ab'ekitongole kino bongedde okulambulula ku nsonga eno. Ekyo si kituufu. Wabula etteeka lyawadde ekitongole kya National Building Review Board okuyingira ekizimbe, okuyimiriza ekizimbe ekizimbibwa, oba okulagira abantu bave mu kizimbe senga ekizimbe ekyo kizuulibwa nti kitadde obulamu bw'abantu mu katyabaga. Okuva mu kizimbe so si kumenya. Omwogezi w'ekitongole kino Herbert Ziwa agamba nti emisoso gamba ng'okubeera ne pamiti ekkiriza omuntu okubeera mu nnyumba oba ekizimbe kye si bipya wabula nga wabaddewo obunafu mu kugituukiriza. Ebiragiro by'okuzimba byaliwo dda ne mu 1951 twalina etteeka nga liragira abantu okufuna occupation permits. N'etteeka lye tubadde nalyo nga tetunalikolamu nnongosereza era liragira omuntu okufuna occupation permit. So kino si kipya. Bano era tubabuuziza ku ngeri gye bagenda okukola ogw'okulondoola ebizimbe oba amayumba naddala mu Uganda ekula nga kumpi buli lunaku waliwo ebizimbe ebipya ebimeruka. Tulina system gye twagala okuteekawo nga tekyetaagisa muntu kugenda mu field okumanya ebizimbibwa mu kitundu. Enkola eyo tutandise ogikolako era musawa yonna. Okirabye endowooza eyo yabadde anti-narrative in play gye babadde bagala okuteekawo. Ekitegeera njagala nnyo mwegendereze nnyo ebintu bino. System eyo giraba nti abantu bano basobola okukola ekintu nga gw'okiraba nti kiri mu direction iyo kubanga okiraba nti kikuba ye nange nakyo sense akikoze ajjewo kiri ekyamaanyi. Mubadde mumugamba nti akalulu wakabba era tugenda ku legitimizinga ati ng'alina okunoonyayo narratives okugenda otambulira ki media gwe revolution oyo yenna nga tonnabuukira narrative yonna osooka nga n'otunuulira source ya narrative eno evuddewa. Kyobamanya nti domestic policy media tesobola kuleeta kintu kyonna nga kikuba gavumenti. Ekyo tebakikulimba tesobola kukireeta. Newe kibanga kibi kitya nga bakakasa nti kikuba gavumenti nga si kyabwe tebasobola kukireeta. Tesobola. Especially tunuulye media house ebintu bino kwe byava yali NBS kwe byavanga. Okitegeera yagiranga source y'ebintu bino okusooka. Ebimu ne bino ebyokutta omwana. Talulaba leero ono omusibe wa Lakizale omulaba nga ali kuki omulaba ali ku BBC kati BBC esobola okuwa ekintu ekikuba gavumenti UBC esobola kikuwanga kikuba gavumenti tasobola. Okitegeera kino kye bayita anti-narrative in play. Kati essaawa eno bakugamba nti tebagenda kumenya bizimbe wabula bagenda kufokasinga nnyo okusomesa abantu. Oleese ekiteeka kye kyewuunyisa abantu bano kintu kye mbagamba these people they are not smart as they prove to us to be. Tebali smart bano. Okitegeera tebabeerangako smart. Oleese ekiteeka okireese omenyeyo ennyumba z'abantu ezimu otaddewo embeera gwe kennyini ennyumba omala okuzimenya ate at last ogamba nti ogenda kukola ki ogenda kusomesa abantu ekintu ekyandisoose n'okwata abantu n'obasomesa etteeka ne balitegeera then n'otandika okuli implementinga nga abantu balitegedde. Okitegeera ekintu ekyo babula bo bakulaze nti etteeka baali sayininze ne batandikawo okuteekawo embeera y'obunkenke ne bagamba simanya amayumba tugenda gamenya amapya n'amakadde ne bateekawo embeera y'okutiisatiisa abantu y'okubateeka ku bunkenke nakugambye nti wano wekiri bo bagenda kukola ekintu kyonna niyo kibanga kyetaaga kutta muntu basobole okukwata amawulire bagenda kukikola kubanga ki ugambye eno stage bakuleetinga ekintu kye tuyita anti-narrative in play ng'omusajja asemberera okwerayiza ate mu kwerayiza nga talina legitimacy nga mwe bannansi mwena descending voice zigamba nti akalulu ako tetukulondangako we should not legitimize nga kyemutambuza kati alina okunoonya engeri gyagenda okukwatamu alabe nti ekintu kino kikkakkana abantu tebakyatambuza kintu ekyakalulu tebakafokasinzeeko then alyoka ajje yeerayize ye then kimuyambeko okugenda ali okubiitinga international naye kati essaawa eno narratives zemutambuza ku international front both local and international byemutambuza bibeera bibakuba nekikirigitimase kyabwe kyebagala okukola ki kyebagala okwewangafu bannansi tukyakusikoze ekintu kyakiganye kati ensonga bakyakuyetingira ebintu ebyo kati agenda kukola ekintu ekyo kiri so touching nti kigenda kukuba munda then gwokole ki golowooze nti ekintu kyebaliko kyekyo naye nga inakyo sense kugambe babeera bakuzanyira ku bongo nakugamba mweno revolution nnyo tulina okwegendereza ennyo ebintu ebimu especially betutambuza otunuulidde omusibe owa Lakizale ali mu kunywa ne caminal water atudde asazeeko omulaba engoye ali smart nnyo ayogera akimba naye nga abaana ba National Unity Platform boy babatwala bamuwanga kivumbi n'abalala babeera ku mpingu even ne mu kooti abantu bano tebagala na bajja ku mpingu okitegeera tebagala kuzibajja ko bagala bazibalekeko babeere nazo kakati ono yo Lakizale bamuleese n'akataba akutto baba yabadde asoma biki nako bamuwadde okitegeera ne ka mineral water anywa kalwenzoli kati gwe nawe n'otambuze n'otandika eno gavumenti lwaki ekola biki
That is the narrative gyakusetingira. Yeyo narrative gyakusetingira nkugambi bino mujja kungamba ate kati gwe lwaki obyogera konzengezaako kuwa example nti anti narrative ni president bazikola batya basetinzeewo okutta abaana babasse okigira bakulaze nti omusibe ono abasa alina protection y'amaanyi nnyo okumugjawo awo okumusiba yona yona badde mu protection n'okumuleeta kwennyini bagambye nti kooti y'abantu yeetudde ekooti y'abantu yatudde battira abaana ate nga tulaba ekifo kyonna kyonna kyetuluddwa military amagye ne poliisi okitegera ti even ne bano script ze bakola zo zennyini nabo tebasobola zifiitinga mu kuzannya karakita eyo okitegera kubanga oba onaazannya ekintu oba onaazannya karakita yonna olina okakasa nti karakita gy'ozannya ogikola ki ogifiitingamu naye ate bano bakulaga nti bo bazannya karakita nga nabo bennyini tebakola ki tebagifiitingamu okitegera otuleetedde ozannya karakita ogambye nti ajja mu kooti y'abantu naye nga ne basivilian nabo bennyini ne basivilian bennyini nabo batambuza ki bakulaga nti basimbye line in fact babadde na ku card babadde ku invite abalina okubeerawo okuwuliriza omusango gwo so bannayuganda ekintu kyenjagala ekintu kinyo tubuuke kino ekintu bakiyita reverse psychology kyokula mbaleetera ebintu bino ebyenjawulo nembibasomesa n'otunulya n'ekintu then number 2 kati bwe tutunulya kino ekyebikumenya ebizimbe kati kye baakajjawo okitunulya nakubuuziza nti ekintu ekyo senga kibeera kikoleddwa olowooza kinyigiriza gwe munnansi oba kikositinga bo okitegeera ekintu ekyo nti kino kye baakoze yesu tukkiriza okiteeka ly'okumenya ebizimbe balireesi n'ekyabadde kikositingaani bo oba gwe so bwetyo tulina okumanya narratives zino tugenda zibiitinga tutya n'otegeera nti eno narrative gye baleese anyway saaganya okubuukira diversion naye kati ebintu ebisinga ndabika nina okujjano tu interpreting empolampola then gwe munnansi osobole okubitegeera okitegeera kubanga ono omusajja atubiitinga nnyo kati ekyokumenya amayimba kyabadde kibakutte naye mbagamba bannange mukakkane ekyo tekisobola kukola waliwo amateeka g'osobola okutunuulya nakugamba nti ekintu ky'okumenya obutale ekintu ky'okumenya obutale ku nguudo ekyo kyali kituufu kyali kyabwe kitya tibaagala okuminimizinga namba z'abantu ezaali zikola mu kibuga nga baagala oziminimizingako then number 2 bwe tugenda wano tugenda mu kintu kyotuyita sanction tugenda mu kintu kyebata economic crash kati okugyetegekera olina okukwata abantu banene abakola abalina obudaala bwabwe bw'obubizinensi bwali bwabwe kati ekyo ky'okujja babamenye ku makubo ne ku nguudo konna konna okubajjako nga balina okubapushinga nti ebizimbe amisi kigundu byazimbye kati bikalu ebizimbe byabwe bya hamu bikalu era bimugenda kweja emyaliro gy'ebyo ebizimbe ebisinga byonna n'ebyo bazimbye mu kibuga ebipya ebizimbe bikalu tebirinaako maduuka kati nga balina okujja bajje ono omuntu abadde akolera mu area of comfort batalina control bakuteeke mu kifo kyebalinamu kyebalinamu control basobole okukuba emisolo gavumenti esobole okusurvivinga that was the tactic okitegera kyekyali emabega g'okukola ki g'okugoba abantu ku nguudo abaali bakolerako n'okumenya obwo obuyumba obwali ku nguudo kwonna baagala bapushinge mugende kuki mugende mu bizimbe such that bacollecting emisolo bakuŋŋaanye emisolo that was the motive naye kakati otunuulira eno gye baleese ey'okumenya ebizimbe nga yo bakwagaza ki baagala kutwala ttaka oba okitegera kubanga era olwedde bwe tugamba muno pulaani nti baagala kukubako ssente olwedde ssente obeera wazitaddeyo dda teri gavumenti nsiru mwesobola kukeera ku makya negamba mbu omuntu yamenyingidde ennyumba ye mb'omuwe layisinsi ey'okugisulamu ng'ogimuwangaani agundi mandate ya gavumenti yonna ekoma ku pulaani n'oku-approvinga pulaani eyo kitegeeza nti ennyumba eyo ebanga eri ku pulaani era bajja ne bagikebera kati ebanga eri ku pulaani kitegeeza tosobola kugamba ate nti ate kati pulaani ate kati omuntu bw'ate era omuwa olukusobola okusula mu nnyumba ekyo babeera bakusiriwaza okitegeeza bagwaffe bannayuganda revolution eno mpya ate ebintu bino tukyayiga biyige tetumanyi ngeri ki gye bioperatingamu okitegeera ekintu ekyo tukyabiyiga biyige naye with time tujja kubitegeera tujja kubiconsuminga era tujja kubiyiga nti kino nakugamba nti nze ekintu kyenkusomesa wano mindset reset kuteekerateekera gavumenti eddako zigenda kuoperatinga zitya kubanga munnayuganda wona abeera liberated ebintu ebyo bitunulizibwa oti nogamba kino si kituufu kino kituufu kino kyaffe kino si kyaffe osobola okubiraba okitegeera ekintu ekyo osobola okubiraba bulungi nnyo nkugambye ekintu kye baakakola nga kiri ku lwaffe nga kitukuba kyali kyakugoba bantu ku nguudo ate ffe kitukolera bulungi nnyo kuba twagala tubagobe abali mu comfort zone kati niwe baneegatta baana bananga babamenyedde obuyumba bwabwe ne bagamba nti katupangise edduuka limu oli aba akola aba afuna ajja bakuba omusolo ajja basoloozaako renti KCC ejja basangawo amasannyalaze gajja musangawo amazzi twogera ku bantu abadde n'akayumba ke nga kali awo tagenda kusasula mazzi rent agenda mu land road government si yefunamu bana babisi bebafunamu bananyini bizimbe ebyo si bebafunamu nti ne batutte mu bifo ebiri gazetted kwa balina n'ebifo biba gazetinze bakugamba kati ngeye mukono ba gazetinze ebifo bakugamba nti aje ekifo kya mitwalo 5 gye twagala yes waberanga bakunganyiza emitwalo 5 nga ekifo kye kirimu abantu abawera olukumi ozaba bakunganyiza sente mmeka so ebintu ebyo tubyetegereze nnyo engeri gye bitambulamu okitegeera so kakati
bagambye bagenda kusomesa mulinde emisomo gyammwe munaagirabayo nze mumanye nti ndi musiru nkiddamu bakugambye bagenda kusomesa emisomo gino egikwata ku lino etteeka senga obalabayo mbu bazze kusomesa nze mpite omusiru kasita bajja okusomesa ekibagaye mukakati kati fokasinga ennyo nakugambye ogenda suubira ebintu bibiri ayiza ogenda kulabayo balooya nga bazze nga bagamba nti eno gavumenti tugitutte mu kkooti olw'okumenya amayumba g'abantu oba si kyekyo ogenda kulaba Museveni yennyini ng'agamba ekyo ekintu mukijjeewo kakati bwekyazze ne kibakuba nnyo ne tubakuba kati bakugambye etteeka eryo temweraliikirira kakati tugenda kutandika okusomesa bannansi babitegere naye lwaki ekisooka ate kye musembyayo so tukifune obwongo bwaffe a true liberation starts with your mindset how you see things ebintu engeri gy'obirabamu yentuufu ne gwe yeewakanya okitegeera gwe yeewakanya ekimenya mayumba ekyo gani akulira kampani ezo ezikola ebizimbisibwa bani ba importer okitegeera gavumenti efunamu nnyo nga abantu bazimba oba efunamu nnyo nga tebazimba okitegeera ezo standi zange ze twaba tutumiddeko mu eyo video naye at last we are proven right nakugamba batuyita ba infinite class nkiddamu infinite class the true civics center mujja kuyiga ebintu bino mujja kubitegeera then we move on to the next generation to be passing to the next generation nakugambye to subscribing yes thank you for the subscription inziraba ziri nnya buli kaseera so thank you very much nabagambye ku eno channel njagalako milioni 2 ez'Abannayuganda wabula tugende tu subscribing ne ku the roots media iyo nayo channel yaffe gyeri eyo tugenda kubanga tukikwasaganya bulungi nnyo the roots media tugende tukisubscribing ko ne wano nakuye twetaga milioni 2 ez'Abannayuganda senga banabeera liberated obwongo bwabwe ne balaba ebintu mu perspective entuufu ne bamanya gaslighting wakola ne bamanya reverse psychology wakola ogenda kukola ki tugenda waliwo ennyini mu Uganda gye twagala kubanga gavumenti zino zisurvivinga mu control media control censoring the media amawulire agafuluma soke tugasensalinge tufulumya ago ennyini agagendo siriwaza bannansi wabula agalabula bannansi okubabuusa tetugafulumya okitegeera ekintu ekyo naye gwe munnayuganda olina okubanga oli mugezigezi kubanga kweno stage kwe tuli feffe ennyini ffe tulina okweberyamu tubeere bagezigezi okulaba nga tubiipinga ebintu bino ebikola ki ebitukolebwako otherwise singa naffe tunaagoberera bugoberezi ebintu bino tugenda kukola ki tugenda kumaliriza nga tugudde mu kinya okitegeera nga tugudde mu kinya ekya fasadi gye tubaddemu naye kati kino okuwona fasadi eno feffe ennyini tulina okusooka ne tweliberatinga ne tumanya rights zaffe ne tumanya eddoboozi lyaffe likolerwa ddi ne tumanya linnyirirwa litya ne tumanya tugenda ditaasa litya nakugamba all in all tulina okumanya ani afuga ensi eno singa tunaamanya afuga ensi eno ne tumanya poliisi yaabwe weetambula bulungi nnyo kati bino byonna byonna ebintu bi anti-narrative bino ebya gaslighting ebya reverse psychology biki byonna ebyo media manipulation byonna bigwa mu ekintu senga obeera okyetegereza bulungi bigwa mu ekintu because it is them versus us kati yajja kwagala nnyo akuwe pesi kogenda okutambulira ajja kwagala okugikuwa wabula ate always in this revolution olwana nnyo omulabewo n'atakuwa pesi kotambulira omulabewo alina kutambulira ku pesi eyiyo nkiddamu alina kutambulira ku pesi eyiyo byonna ebimulaba bino byebakola ebyokusenda abantu ebyokutta abaana ebyokubina ebiteeka by'ebizimbe kati kikyo bakijjeewo ebyo byonna babikola olwa pace is excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'abataddeko nti essaawa eno ali mu bakapitalist kati kitegeeza bo bali mabega nnyo ku bo kati mwe mujja ne mubitambuza nga bagenda mu panic mode kitegeeza abali maaso nnyo ye bamuli mabega okitegeera kati eyo pace gy'aba setting nti ye yabawo ekyokukola kati yeetaddewo panic mode kati naawe revolution olunaku olwaleero ayina media channel nga nze abalala gwabuusa abantu ekintu ky'onaateerawo omuntu ye kyajja okutambula nakyagambe ye lwaki naye senga ojja n'okimunnyonnyola bulungi nnyo ajja kubanga akola ki ng'akitegeera that is all what we call mindset reset kyekyo yokka kusetinga manna kugamba nti ffe wano ku Shama Fat D3 Media ne sister channel yaffe ya Roots Media tetugenda kugamba munnansi nti situka ekyo tutotawaana era temulimpulyako nga nkimugamba nti genda osituke wabula ngenda kugamba nti liberation yeffe ffe lwaki olwa poliisi gye tulimu eya democracy baali bagizimbira mu ffe era poliisi eno yennyini yo egenda ku impactinga omuntu ogenda kusituka kubanga ki erina consequences zino zituukawo inga erinyiriddwa kati zino consequences wezijja bazikola gavumenti then gavumenti nezikole ki abantu essaawa eno tebagenda basala ssente kye bali mu kweteekateekera kati kye balina okukola balina okujja gwe bakugobe ku kkubo osobola okugenda mu bizimbe kati saakira ati okubasala ssente kigenda okujja ng'olwedde gwe bakunyonyonta naye nawe kiki osobola okukola gwe munnansi nabagambye muve mu bizinensi z'abasajja Uganda kati tutuuse ku kiseera nga twetaaga kintu kye bayita survival how do we survive
tomorrow and the next tomorrow. Bwetwe tulina okubeera. Naye gwe byogamba muyagala kugaggawala, oyagala kukola business wano kupimbira ku bano nkukakasa ne woonajja ne billion ya sente egenda kufuumuuka nga mpewo. Kiki olina okukola? Hold that money. Ziholding, that is the only way we are going to survive this. Kubanga bakiyita boycott. Boycott nga twetegekera protest. Kati gwe bakunyigiriza mu kifo ky'okuzira ebintu byabwe. Kubanga bwazimba oyinza okulowooza nti ozimba ogenda kufuna abapangisa obakuba omusolo obakuba esente okolerera gavumenti bagenda kujjako emisolo bakujjako omusolo okuva ku poloti ng'ogigula paka ku nyumba nga ewedde. Okitegera? Ate ne wofuna abapangisa basigala bakyakusolooza. Okitegera ekintu ekyo kati kiki olina okukola? Ffenna tubifiirwe we boycott everything. Naawe abadde azimba boycott yessaawa y'okuboycottinga. Okitegera? Then tunoonye survival yokka omanye nti nina okulya nina okwebaka. That is it. Tweba nti batugoba mu business yes tukwate capital waffe tumuzze ewaka tusirike naffe. Ffenna wane ekintu kye bagira ekintu kino ekiriwo bakiyita nti kyogenda okutit for tat is a fair game kyonkola kyenkukola. Okitegera? Wabanga atugoba mu business z'okukuba naffe bizimbe byabwe tubizire tetugendayo ne mugenda ne mweteeka mu desperate moment banange kati nze sikola abaana banaalyawa abaana balina okusoma agenda kusoma agenda kufuna biki omwana oyo gwoweerera mweno system agenda kufuna ki mpozi ng'otugamba nti ogenda mutwala mu Harvard University asomere eyo tadde akolere eyo naye obanga osubidde mbu ogenda muweerera wano afune omulimu kakasa bangi abasomye ngengatto batambuza bigere ekyo ngengatto bagikubye olubege naye nga yasoma nga ayina ebitabo. So kakati gwe olowooza nti oweerera wo abeere wa tabu nnyo omala biseera system gy'oweereramu togimanyi. Okitegera? Tuyina kuzira buli kimu n'abo ekibayingiriza ssente naffe tulina okukizira kubanga naye ali mu kutulaga nti bwe tuyingiriza nga si waabwe nga tebalinawo control balina okutunyiga. Kati naawe kiki olina okukola? Bizire. Ffenna tubeerewo tit for tat is a fair game. That is it. Nakugambye nze bino bye mbasomesa bye nkola mu practice. Nakugamba nti mweno revolution omuntu kyayogera kyalina okubanga okola. Nze shama wammwe sirina business Uganda sigirina n'ebyokuzimba nabiwummuza nembireka kubanga ekyo kye batwagaliza babyongeza seminti buli kimu kirinnye. Kati nze nange ngende olumba babeezeewo kati kikyenkola kasita manya nti akalandi road nkafunye yes nfunye kyendya yes nfunye data bannansi mbaweereza yes period kimala banagenderaawo kasita bajja kuba bamanyi nti akukapoloti kake. Okitegeera ni yali agezaako okuzimba ennyumba gavumenti n'emulemesa. Bwekitwe tulina okubeera naye gwe ebyo byogamba mbu oba samenti wa mitwalo ena nja kuzimba eyo naye ng'okolerera bo kati olumala ng'ojja ng'otugamba gavumenti etutamye lwaki etunyigiriza gavumenti eveeko biki tegenda kuvaako nga gwakyagibeezaawo wabula buli kimu kati kweno stage kwe tuli buli kye bakola nga tuboycottinga bajja kutuuka bapondooke naye gwe buli wanaakola bakusenze ku makunguudo kati ofunye alternative noga kangende mu bizimbe byabwe. Okitegera? Ogenda bawa ssente kati bo kitegeeza bajja kubeerako naye kati babanga bakusenze ku nguudo kwata ka capital k'ogende gwe banka gigambe mundaba nkyakola kubanga banka ezo kyemanyi looni ezo zibeerako insurance yes gwe mubuuze nkyakola business bagisondawo kati yo banka ekukola ekyeyagala bwe banaakusiba bagenda kuwa emmere yabwerere bajja kukuliisa emmere yabwerere. Toddamu nakweteeka ku looni kubanga ne banka zonna zaabwe looni bazituwa era zaabwe banka zaabwe looni tubeera tukolerera bo. Okitegedde ekintu ekyo? So Munnayuganda twebeereremu weno stage tutegeere ebitutaasa tutegeere gaslighting yatambula atya tutegeere engeri gye tugenda counter attackinga then we look for how we survive. Baba tugambe nti okuzimba okay teeka tulireese kati ate bajjawo lyaki balirekewo nze nakugambye solution eriemu kulize kubiboycottinga. Okitegere solution kati teeka balirekewo bulungi nnyo tebafaayo tebalijjaawo. Okitegera? Ate kati lwaki bapondooka mbu etteeka ate akati tulina okuddayo tusomesa abantu temugenda tusomesa ki temutusomesa mulireke etteeka lyammwe ettuufu mulireke litambule mumenye ebizimbe by'abantu. Yes ebizimbe mubimenye kubanga tebirina pulaani naye ng'ate then mugende ne mwezi ennyumba zebayingiddemu abapangisa mubakasuka ebweru mubagambe nti kino gundi tetulina license twamu license kutandika kukola ki kupangisa kizimbe kino naye ko as long as mmwe ebintu byemukola nga byakola ki bya kusurviving samwe munyigirize bannansi nze munnansi amagezi nkuwadde gabuwa gwazimba ng'oli weeru please sooka osibe ebintu sooka osibe embeera ekyukemu waakiri eno batunyinga tubanyiga nkiddamu bano tebasobola kusurvivinga senga bannansi ffenna tuba twogeza ddoboozi eri limu nga tugamba nti mugenda tunyiga nga naffe tubanyiga bwe mutugamba nti mutugobye mu kunguudo tujja kujja mu bizimbe byammwe bipangisa katudde ewaka tutuule bwe bantu bagamba nti bagenda tunoneyo newaka gye twebase kale bajje batunoneeyo. Okitegeera ekintu ekyo? So byebyo Munnayuganda kyemugambye nti kati bamaze ne bapondooka bakugambye bagenda kukusomesa kati busomesa for God and my country Uganda.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.